Rahma Pink waliwo akatambi akatandise okusaasaana ako kenyini kola bandoza ne bwe sikoogerera kankubuulira ebikakwatako oli ku Viki Exclusive wamu ne Wonderboy UG. Thank you so much for subscribing bamikwano. Keep on subscribing if you're new on our channels. Please subscribe, and after subscribing make sure that you turn on that notification bell. Buli kye tuteekayo ojja kuba okifuna butereevu. Rahma Pink katambi kano nasooka nenkalaba ku lwakaalya y'omwana ono neŋŋamba kankaleke. Actually nakalaba ndooza wiiki ng'emu emabega naye bwe nakalaba n'ensirika. Kati wafudde ba bloggers abamu abatandise okubeera nga abakasaasaanya era nga bakwogererako ebigambo bingi. Ekituufu kiri nti omuvubuka oyo gwolaba ku screen ye yali n'omuwala Rahma Pink nga bekisinga. Bw'oneetegereza bulungi akatambi ako lwakuba nti YouTube ngezezaamu okugiyisaamu amaaso n'embeera nga nkabazannyira. So akatambi akalaga nti omuwala ye yali akisinga omulenzi, wabula omulenzi si ye yali akisinga omuwala. Rahma Pink nagambye nti alina emyaka 16. Egyo ffenna twagitegedde era nenkuwako nebbayo omutonotono wa mwana muwala ono Rahma Pink. Kati omulenzi oyo bamuyita Raisin Kushi. Raisin Kushi ali awo mu CRK Planet. Era mukwano gwa Brisha Cash, mukwano gwa Prince Jaka nyo, mukwano gwa Ajiswaga. Actually aye photographer wa Ajiswaga bembanga Ajiswaga mumumanyi. Kati omuvubuka oyo yali kale nga b'omanyi abavubuka oba abaana bonna abaliko mu mukwano. Ekyo kyenyinza okubeera nga nkugamba tebyali bya ntikalinkinze bulinkinzi katambi nga b'omanyi nti bonna baana bato. Bwe weetegereza emyaka gy'omuvubuka Raisin Kushi ojja kwekanga nga muvubuka muto nnyo ate noono omwana Rahma Pink ojja kukyetegereza nga naye mwana muto. Mu interview emu anayagala nnyo omukulu yali ani yabuuza ekibuuzo mwerabidde omuntu oyo naye nga ekibuuzo ekyo kyali kigamba nti ba ex bojjukira bameka. Then omuwala n'agamba nti tajjukira kubanga alinayo ex. Ne bamubuuza nti ate mu ssomero n'agamba nti mu ssomero kituufu takyasobola kujjukira nti oba yali n'egundi. Kati ono omwana Rahma Pink akyenyinza okubeera nga mbagamba katambi ako akemusoose okulaba nti kaali katambi ka kito kuba kati tukitwale nti singa yali akuze yandibadde artist amanya nti bw'okola bwoti akiyinza okukosa maaso bwoti ne bwoti. Lwakuba nti ba bloggers bo batandise okubeera nga baka interpretinga bubi. Naye nga kansooke nkujjukize Biva Organic Natural and Health Products abakutuusaako obujjanjabi bw'ekika ekyewaggulu nga bakozesa eddagala ery'obutonde. Gwe wenna atawanzibwa basumbuyibwa ekika ky'endwadde yonna agendayo bakujjanjabe nga bakubuulira bakusomesa ne ku butya bw'osobola okulya obulungi ne weewala okola obutwa mubiri ng'emmere gy'olidde yefuuse ekyo. So nga ate Hajati Kaloddo naye akugamba musomi wa dduwa gwe wenna alina ebizibu ebikutawaanya guno omwaka mupya tokkiriza mwaka mupya kubeera ng'ofumbagatidde n'ebizibu. Ajja kubeera akulombera dduwa oyagala passport visa butuuze mu nsi ndala onoonya mwami oba mukyala n'ebizibu eby'enjawulo mukontakitingeko Hajati Kaloddo omusomi w'edduwa. Ennamba ojja kuba ogyera mu kabox aka black esembyayo 067 awo tebo lyawo ofune solution ku buli bizibu. Nga bwe mmaliriza njagala okubajjukiza bamikwano anti Facebook page yaffe Viki Exclusive omwaka guno gyeri eri kuraninga atwagiggulawo agenda tulikingeko bambi nkusabye busabi bw'oba subscribe affe wano ne ku Facebook page yaffe nja kusaba ogenda otufollowingeko oba oli awo beere nga oli updated mu buli side ez'eggwanga zonna. So akatambi ndoza nga kozeko clarification entonotono. Bali baana bato Rahma Pink akosaako ne Raisin Kushi. I sign out.